Gyebaalabira mu Kkomera Ruzira gye baamala emyezi kumpi 17 nga basinziira ku kitebe kya National Unity Platform Kamokya benyamivu olw'abantu ababa gyewetekako ebigambo. Bano no bavunaanibwa emisango 6 egyekuusa ku ttemu ery'ebijambiya eryali mu bitundu by'e Masaka. Ababaka Ssewannyana ow'Amakindye West ne Ababaka Ssegiriinya ow'Akawempe North olwaleero bannyonnyodde eggwanga embeera gye bayiseemu mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe ky'NUP Kamokya. Ssewannyana agamba nti okuva lwe baakwatibwa nga 9 omwezi ogw'omwenda omwaka 2021 embeera yababijjirira nga n'ensonga eyabakwasa tebagimanyiiko. Gwe mwaka mulamba n'ennaku ezisukka mu 10 n'omusobyo. Mu butuufu obwongo waffe bwakosebwa. Ono alabise ng'akyali omunnaffe agambye nti ebbanga lyamaze mu Kkomera alabiddeyo ennaku omuli n'okufuna obulwadde wabula ekisinga okumwewuunyisa bye bigambo ati bye baze bawulira okuva lwe baayimbulwa nti mwalimu n'enteeseganya mwe baakolera endagaano okusobola okuva mu Kkomera ekitali kituufu. Ne ŋŋamba nti kuteesa kwa kika kyokwo nga nteesa ku ki kubanga nze sirina musango. Atubulidde engeri gye yava mu Kkomera nga nnyina ye yasaba abakulira Kkomera okumutwala ewaabwe e Masuli takuba ekiseera ekyo yali mugonvu nnyo era bamutwalira mu ambulensi. Era yali akyali Masaka ne bamukubira essimu ne bamubuuza nti omwana wo tumutadde naye tumutwala wa. Ye kennyini n'asalawo nti ŋŋende mukyala ewaabwe Masuyita era n'abalagirira. Asimye bannamateeka ekibiina ky'NUP n'abantu ssekinnoomu ne bannamawulire abababeereddewo okulaba nga bava mu Kkomera. Mwenna tubeebaza bannamawulire okusingira ddala mwenna bannamawulire. Omubaka Ssegiriinya akukkulumidde abantu ababadde babakudaalira nga bwe baagejjera mu Kkomera ng'atuuse n'okubaagaliza nabo okugendayo balaba obulungi obuliyo. Waliwo n'abadde baduula nga batuleese nti asajja ate nga bagezze muganda wange tukutwaleyo naye ng'otunula bw'oti n'ogayibulira abasajja baduula amazima ga Katonda n'owulira nga amaziga gakuyitamu tinga bageze mu nnaku ya munno. Agambye nti ennaku gy'alabidde mu Kkomera ne bwe yeebaka agugumuka ng'alinga atannayimbulwa. Kubanga ebikweyo osanga mulala badde bikusisimula nga bikulumye n'ogira bw'oti n'ogaa nti bannaye kiki kino naye nakati gundi eyo ekyandi ne waba tewali kinnumye neekanga nsisimuse. Ekisinga okumuluma kwe kuba nti buli kimu kye yali akoledde abalonzi b'e Kawempe yasanga kyasaanawo dda omuli n'eddwaliro. Tewali MP mu ggwanga Uganda eyakola manifesto nga ya myaka 5 mu myezi 2 n'abanga amaliriza nze yakikola. Naye asambaza ebize byogerwa nti okuteebwa kwabwe kwalimu enteeseganya nti kuba n'ekyabakwasa n'okutuusa kati tebannakitegeera. Wabangawo okuteesa kubanga bwe twali tuteesa naye ani yatukwata n'okutuusa kati tumanyi lwaki twakwatibwa. N'okutuusa kati tetumanyi ensonga yatukwasa. N'okutuusa kati tetumanyi ani yatukwata. Katoneza kuŋŋamba nali nteesa nga nteesa naani. Ate nga tukyalwana naffe ffe twafulumye ne bannaffe abalala abakwatibwa bateebwe. Agambye nti wadde ng'ali bwero akyali mulwadde kuba atawanyizibwa kansa w'olususu n'ekibumba nga y'ensonga lwaki baluddewo okwogera ne bannamawulire. Era ekyo eky'obulwadde kye kimu ku kisinza n'otusiba okuba nga tuluddewo okwogera. Kuba le bansiba siddangamu okufuna ku ddagala ero lyonna. Era ekibumba bagenza okudda mu Kikebera ng'amabwa gagezze. Kyokka aseseza bannamawulire bw'ategeezezza nti we baamutwalira mu Kkomera nga ye Mr. Update kyokka agenza okuvaayo nga ba Mr. Update bawera akakadde kalambeera mu kiseera kino anoonya linnya ddala. Nze nagenza okudda ba Mr. Update kati bali miliyoni kati noonya linnya ddala. Wabuli gwolengeraga Mr. Update gwolengeraga Mr. Update. Ababiri bano bavunaanibwa emisango 6 omuli ogw'obutojo okuvujirira obutojo n'ebikolwa eby'obutojo okwosaako okutta abantu e Masaka ne Rengo nga bakozesa ebijambiya nga bino kigambibwa nti babikola mu mwaka gwa 2021. Bano baayimbulwa akakalu ka kkooti nga 13 omwezi ogwokubiri omwaka guno oluvannyuma lw'omwaka mulamba n'ekitondo. David Tamale yakusakidde eggulire lino.